missed you. How are you? Ajavia, we've been missing you. I also missed you guys. You're welcome, dear. Thank you, Juliet. Oh, is it? In peace, just Oh. Seriously, what can I bring you for sure? Do you have juice? I can bring you juice. Okay, thank you. Okay. Guys, tell me none of you touched my things. No one touched them then. You know I don't trust this one. Let me hope you kept them safe. I tell you what, at school we have some girl, she speaks like you. Whenever she talks, I just remember you just. Oh. 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 Welcome, my beautiful daughter. Thank you, my beautiful mother. My love. My everything but you. Oh, I love you, daughter. I love you too, Mom. Oh. And I'm so proud of you. I've been missing you. Every second, every minute, every hour. I'll be here missing you, my beautiful daughter. I also missed you, Mom. Okay, drink your juice. Oh, come and greet your sister. Have you seen her? Oh, thank you. I missed good, this my one. daughters. So, tell me, have you passed? Mommy, I'm sorry. I got a 4th grade. You're sorry? What? Bring and I see. Yes, Mom, send me my bag. What is this? 4th grade? Oh, I'm so proud of you, daughter. Thanks for not wasting my money. I'm sorry for lying you, Mom. So next year you can't date. Yes. God is good. Oh, All the time, Mommy. have you seen your sister? Oh, oh my God. So, what are you going to eat? Aren't you hungry? I am, but I want Rolex. Rolex? Okay. Go to my bedroom. Get some 50,000 and call for me, Juliet. Okay, Mommy. I'm sorry to be bad. Let's go. She has not even finished her juice. This girl with the Rolex. Juliet, Mom is calling. Good. So wonderful. Thank you. Yes, Auntie. Go and buy meat, rice, and other necessities. She's bringing money, but she wants Rolex. Okay. Okay. But take care, dear. Eh? Oh my God. I'm so proud of my daughters. And I thank you, God. Yoze ebintu otandira okujja okulya ekikomando. Akawero kaliwa. Kasimulawa. Hello, sir. Hello. How are you? I'm fine. How are you? How much is your Rolex? A Rolex is, it depends. One chapati, 1 egg, 1,000. 2 chapats, 1 egg, 1,500. 2 chapats, 2,000. Depends. Paka. So I want 2 pieces for 2K. Javia,
Let's not pass by other stuff. Where's the man? Okay. So mungenza naye tuanziwe. You're back. Yes. Okay. Where is the Rolex? Juliet is coming. Wow. Bring another plate. Okay, Auntie. Okay, Auntie. Asmat, where are you? Come. So this is for you, for her. Thank you. Welcome. This one. For you. And daughter. Welcome. Welcome. And smile. Cool. Hey. And wow. Oh, this Rolex is so delicious. That man Andy knows how to make Rolex and chapati. How I wish I could be eating Rolex each and every day. Should I add you more? Yes, ma'am. You still have. Thank you. So, today you're the one who is cooking for us. But mommy, I forgot how to cook. No. You're a woman. You have to learn how to cook. And Juliet, you're going to help her to cook with her. But first iron my clothes. I'm going somewhere. It's okay, Mom. Okay. Juliet, I want to buy Rolex. Borrow me one, okay? But Jeff, your food is ready. I don't want to eat food. I want Rolex. Jovia, your mother doesn't want you to go outside. Mami nawe akusobera. Omuntu yeekuuma yekka. But take care. Thank you, but nga it's big.
It's for 2,500. But I said for 1K. I just gave it to you because you are a humble and disciplined girl. How did you see that? You just see me. You just take. Don't mind. Okay, thank you. Bye. Okay, welcome. So my babies, how are you? Be alright, ma'am. What about you? How are you? You're fine, eh? Yeah. Okay. Jovia! And Jovia has gone out. To do what again? That to buy Rolex. Now hear that again. Anyway, go and bring for me food. No, bring tea first. Okay, auntie. Okay. Have they eaten? I'm preparing their food. They haven't eaten. What about bathing? They're going to bathe after eating, auntie. Okay, but it's late already. What do they do at home here? Even bathing, no eating. Jovia. Yes? Auntie is back. What are you going to tell her? But I'm from buying Rolex. What do you want me to tell her? It's just... Where are you coming from at this time? I'm from buying Rolex. From buying Rolex. Yes. Next time you move out of here without my concern, I'll beat you. But mommy, I'm grown up. Grown up? Who told you that? Next time you tell me that nonsense, I'm going to beat you. Who told you that? Mommy, I just want to buy Rolex. Okay, I'm going to buy you wheat and eggs so that you make your own Rolex, okay? At home. Juliet, tomorrow remind me. I'm going to give you money. You buy wheat and eggs, you make your own Rolex here at home, okay? Yes, auntie. I don't want to hear that nonsense again. Do you hear me? Yes. Mama, come here, my baby. Where are you? Storage mwana. Ali fit. Kyekiro muganda wange. Ndi bulungi. Obulamu. Obulamu ndi mulwadde newe. Naye njatereera. Kina ttabu. Namwe ekisujjasujja aba typhoid kyetegeera bulungi. Nenjatereera. Nenga oli oti? Ndi awo. Kawanyi ki mwana? Alikirya muganda wange. Nange mbaddeko wano. Nabwe mbalaabalamuko wano. Tuli awo mirimu mizibu nga omanyi naawe ennaku zino. Otuuka n'ogenda ku mulimu ng'otyayo. Ne kati ande ku ssente z'olina okyakaaba embeera. Obadde ki? Lwaki okudaala? Olowooza kyapati mulimu ssente. Kyapati ziri z'okuba ne zibeeranga oba eza oda eziri ku oda. Anti zinza oba ziri ku oda. N'ensonga no bagiseera. Mwana ggwe. Lwaki okudaala? Olaba gino emirimu gyaffe gye tukola. Kati kyapati. Paketi ngano ya kanaana. Butto. Kanaana. Ebijanjaalo 4. Neggwe. Kati gatta manda n'ebirala nyaanya. Gesooka oleke. Okimanyi nagenze ku dduuka ne namuza tray y'amagi nga ekugumu kitundu. Olaba awo. Wallahi nenzire wakati neebuuza n'ekyali wange ande.
guno ono gwasaganya ate afunamu atya olaba omuntu ajja ku mudaala najja nagula Rolex anti treya gumu kitundu nagula Rolex agala mu ya 15,000 omugambe yebbiri takolaki tadda ate oluusi agamba njiramu ebijanjaalo ate imagine Rolex ng'eriko ebijanjaalo emini eriko cabbage eriko ennyaanya eriko akatungulu ekikomando ebijanjaalo bya bwereere kati ate ekyewuunyisa n'owekikomando yennyini azze wamala omusajja ekikomando kya 10,000 wali 15 agamba nsajja akatungulu n'ennyaanya bayigaawo tidizaki n'ebijanjaalo mudde bya bwereere kacumbaali ebyo bya bwereere anyway olaba oba kufunamu gukyuse logge mazima kuba kati enseta buso kale newe gunkosaamu naye sobola buli kibi kibaako ekirungi wakati ffe mu chapati awo ebikazi kijja awo nonkiwa Rolex yakaasa aniko kizoganya wallahi ande wakati gwe tukusema mu chapati bakazi teri kyacho kati ekikusema mu chapati bakazi bokka yakalimu kabako nekirikiriza kasente wekagaana nga nzoganya eri wallahi yofa kale era okwonezaamu n'okwonezaamu mpolampola tofa kyenda gwe tofuddeeyo oba oba developinga obudda mabega as long as ofuna mulimu nga gukuwa abakazi si nti bakazi amenze sikwanakwana anere n'okwirabirira eggulo bannaye zaleese akaana aleese omwana w'omukazi kawala kato kalina 18 ninga kasalawo kalina muno kalina muno nga era ng'ebintu bye biri naye kala kakikuba nakatonedde bati nempulira ndi mu feeling kyoyagala okungamba oli ku mwana wakubya 16 gwe wenna kale kiriko kiba naawo bakulu
kaki kyatamanyi abaana bakulakula dda abaana balaba Eh, babeera ne challenge zaabwe nga bba abantu eh. okitegeera basobola n'omuseetinga ne bakwatirako ekyo nkubuulira amazima nakati nze nolina beera mugezi no ekintu kiri simple nnyo gwe kwana bakulu banno genda kubafumba obutogo mu katale genda kubatunda amanda okwana abo kubaana taka buno obwana obuto obuzaamu omusaayi naawe kati ngende nkwana enkanga eyawootera esiba ensonga eno neeri esigiri ennywa olina okimanya nti eyo sitaani andi olaba naawe omanyi omuganda agamba tumala kwekoona netujjukira okubuuka kitaba kyeŋŋamba omwana myaka 16 sitagenda katonda agenda kuleetera obuzibu bagenda kukusiba kati golingaga nti ngenda mwetimba simengenda mwetimba ntambule naye nze omwana kyenkola wemala okakwana ne kazigwamu nkola kubisigino njangwe waka jangu tusinkane wano sigera ninabya naye ku mudaala nange nkimanyi asobola okunsipya naye just ngenda kwefuga olina okimanya nti ensobi ebeera egi nekyusa obulamu bwo bwonna nkyayagala okulabako nkyayagala okubeera kyaliiwo okitegeera kati nze mbadde nsaba akaana okesonyiwa mbadde nzize nno ate gwe kyaliwa nga mpe ku magezi naye kati ate onzijayo bujja kati sisobola kugamba nti genda akaana ak'emyaka 16 nga nkulaba difference eriwo okitegeera kati mbadde nkusaba kakasa nga omuwala oyo muntu mukulu waba mwana muto era nja kumbeera nkusabe omwesonyiwe abawala balina ebizibu omuwala oyo omulaba asobbeera awo nga either ali mu senior 2 oba senior 3 abawala bennaku zino bakula mangu bunolaba omubiri nolowooza nti muntu mukulu naye blood bajja kukusiba n'ebisumuzo babisule mu ttooyi ofiireyo sinaga ntawanyanze muganda wange ngezeeko okwefuga naye bigaana simanyi naye nebwenja okwefuga nga bugambye kuna okusalawo okuli gy'oli sinza agamba nti ngenda kakyawa leero nengenda kuba nga neefugayo kigaana anyway mbadde ina gyendagako obudde bugenze naye mbadde nkusaba akaana kokesonyiwe goge mazima share bro kati kangende egiribeyiribemukko Say bro. Nenga take care bro. Nange ngenda. Bera mu mwana. Neseyo kali akana kagoyanga bakanajigoya bulungi. Ize. Nange ngenda kale. Ize bro. Andowooze. Kandowooze. Ebintu bisoboka naye no nakikola ekyo muganda wange. Kale. Kale bera bulungi.